Sangide tubale tugenda mu segment ya ya fashion. Okay. Olunaku olwaleero tubaletedde layering outfits. Okay. Layering kitegeeza nga woyambadde essaati n'oteekako ne jacket naye ng'essaati obadde osoojambala yokka n'esambala mpale. So tugamba tulabe ebyo ebifaananyi layering osobola okwambala essaati yokka n'otambala mpale. Ate njambala ngatto ne sambala socks. Nedda mukwano kugatta ku ngoye ng'ebifaananyi ebyo ebiri ku screen. So abavubuka ab'enjawulo mubeera ne outfits nyingi nnyo zemba nazo ewaka nga tomanyi ogenda gyambalira ku ki. Waliwo trend eriko eya layers on layers. Osobola okugatta ekiteeteeyi n'okyambalirako sikaati. Ne kibeera nga wansi kirabika eno waggulu nga weewalabika. Kyagulanyi. Yabadde skirt yabadde mpale. President naye alina fashion. By the way nange saagitegeedde. Kati yabadde eno wansinga. Nga oba skirt oba naye nga wano mpale. Naye nga yale yali fashion yabitegeera yali. Oba yadde skirt mpale. Byonna amasavu oba bere bottom. Naye nga olunaku olwaleero kyo tubale tugenda obeera nga ate tutunulira osobola obeera ng'okozesa sweta zo ez'enjawulo okusinziira ku kala gy'olina wansi. Oba olina panty eya pink ng'olinayo akasweta akayitamu ebikubo ebya pink osobola obigatta wamu n'obyambala n'olabikira ddala ng'omuvubuka ali ku mulembe omutebi. Wow. So fashion bwetyo otambudde. Gwe ekyokwambala kye kisinga okunyumira. Naganya jumpsuits. Nganze omuntu nyaganyo jumpsuit munnange. Zimpe emirembe. Lwaki? Okimanyi jjukira tezigamba nti oba ki but just oyambala bwambazi n'otambula sigamba ate ogenda kwambala ate kakakoti biki jumpsuit ebaki yonna eba ekimala bumazi. TikTok akyasinza okunyiiza omwezi guno. Sinagamba nti oba tiktokers abanyiizizza but mulimu abantu era abakola ebintu ebitalina kukolebwa. Kati nga pressure. Pressure yakola ekintu kibi nnyo. Sisuubira nti ate agamba alina obuzibu ku bwongo psychologically n'asoma comment n'akola ki n'agiddamu. Kitegeera ebintu ng'ebyo. So guys tukuume, you be humble. Being humble it costs you nothing. Okitegeera just kola content kubanga abadde akola ng'ebintu nga tewali amukola ki amugambako. So nakutela inyempo. I think nange okwongereza ku ekyo naddala ne ba tiktok nga that same eggulo bwe yabadde mu kooti naye anyway nga bwolaba omuvubuka nti sometimes you feel sorry for abavubuka abamu n'ogamba kati naawo eyo layini oba like nga teggattako kigattako naye gwe n'ogamba nti kaninye okitegeera it wasn't really good. Then nekirala guno omwezi ba tiktok obutambi bwabwe bwatambula ku social media. Like three tiktokers. 3 tiktokers. 3 kuliko oli omuvubuka omulenzi then n'abawala Chicken Gold ne Pretty Nicole. Sure. So but it's not nice and n'abavubuka abali eyo ate kirungi kwetunuzaamu simu bannange tubirekerawo ebintu ebyo mbu by'abazungu. Ekya Gold Vivi kwabaddeko fans page bintu bye naye kati Nicole omwana wa P7 kinyonyole bulungi eri abazadde kati abatulanga tebakitegeera fans page abantu yabeeranga ye omuntu nti omuntu asasula okujja omulaba ku bubererebwe. Kiri ku Snapchat kiriwa? Simanyi but Snapchat for now. Snapchat? Like someone opens up a private account. Osobola subscribing weekly, monthly, oba mwaka gonna ng'oyagala obeere ng'olaba. Mulisa. Alani! Ka Snapchat okayina. No, ense no, olaba bino ebintu byogere. Sigamba nti because oba tebisana kugera but eriyo omuzadde gwe tubikkula amaaso. Ategeere what's really going on. Mu nse no. Eri abazadde juzi wano twagamba ali omuzadde yansanga n'angamba Alani mwayogera ku ice. N'angamba ice wamwogerako naye saamutegeera. Abaana bamukozesa ate alina obuzibu bw'amaanyi kozi omukozesa oba teweebaka throughout oba teweebaka throughout ate oba tolya nga enjala tekuluma. Ice kika kyanjaga. So eri gwe omuzadde atakimanyi kika kyanjaga era abavubuka ennaku zino bakikozesa nnyo naddala abaana abakoperera. Kirungi kopereza. Okay, so twandiyagadde okumanya abaana bangi nnyo bali kulaba Emily bagamba yo TikTok waffe tumwagala nnyo kati nnyo bandyagadde okumanya gwe tumulamu tugenda
bwe tukomawo tutegere Emiliani akoza kyetuuka waali akikoza atya okumetenga ka brand ke nga kalungi